nakakati MTN ekyebujaabuza ekyagaanye okusasula akasente kati ddiiru tulinganga abakutte sikiza naye tugamba munnange tubadde twagakozesa oluyima naye ate tetwategedde nti mwakola ddiiru naani ne MTN tuba ate twali tetumanyi mu ne Airtel tugenda okucekinga munani zaabwe ezo eza kola back tune biki press this to get this caller tune ng'oluyimba gyeru ne tutyamu ne tugamba maybe songs yeegabye oluyimba tudde eri batugamba sirinnyangako yadde headquarters za MTN wano sizimanyi n'abakulu ba MTN tebamanyi sibamanyi sisayiningangako siteekangako yadde mukono kukkiriza nti bakozesa oluyimba bambi kye nandisabye MTN ne Airtel haso y'omuyimbi abayimbi tubonaabona mwana tutoba kati akatono k'oba okoze mwana chansi gy'oba ofunye mayi mwana nandibadde mu rehab naye ndi musajja mugumu nze blood baali bankubye n'emmotoka ekiro nakutambulira ku boda kiro n'otunuulira ssente z'otadde mu music n'otunuulira emyaka gy'oyokezza gyonna at least ozimbirewo maama w'akayumba oba nawe weeterewo akantu kyokka ate nodda mu kooti ssente ne zifa abasajja ne bagaana okuwa ssente All right. My name is David Sanchez, aka Mr. Social Media Monster. Tuli kumukutu Cookie Promotions. Ndieno West Nile, Arua. It's my first time to Mr. Arua. yeah So it's a very, very beautiful area. yes Akubaka sana baba. Naye sana ne Kampala je kali kane. So tuli wano ku Art Village. Sarah Wasala nane byakabi was duka muri ali set well Sarah baba Kampala naye oba just Sarah odi weno okulidde Sarah So, weno I'm in West Nile with the king of West Nile, Free Boy. Adde bamunoonya adde batamumanyi emboozi alina mpanvu njiwuliddeko awo naye agenda kuba tutemeratemeramu abuliddewa ba hit nemugejjako bweti kugambi nemusokkako. Hi bro, I'm cool bro long time. muganda wange kadde kawanvuko Kati gwe ne Rage mwasaba kubeera buli omu gyali teri kujja mu kibuga. of course central twali tusobola okugibeeramu naye munnange abamu ate because of the love for our people twasalawo ate okukomawo ewaka tubeeko ne byetukwasaganya nawe okuuma. First things first, introduce to the viewers because nze nyinza okuba nkumanyi naye ngaaliwo atakumanyi. Hello, baby. Mukwano tonzeza mukyalo. Oh, my baby. Sekyabanja. Tola mukwano gompa. Laba sekyadaga. Obitegedde ndowooza. Amanya abampita Free Boy, Mr. Kwata essimu nga nze yakukubira akayimba kwata essimu neweninwaji mu lockdown. Yakati wetwogerera essaawa zino tuli mu Arua abasajja bankimyeko bagambye no katujje tumunoonyeeko. Kyokka n'olaba interview zaffe zino tuziteekamu obudde tuziteekamu amafuta tuziteeka ne tuzitambulira omwana ku TikTok n'agitema yonna bwe ne tufiira awo ne Free Boy ogamba Yesterday bro oli clear yesterday mwebale kujja tuli Aruwa ogirabye tuli mu kutambula omanyi tuli mu kutambuza muyimbi gwe bayita Chris Liz. Yes Chris Liz kyali wange nnyo wakula naye kyali yes mwana wa waka wako ne 30 years
emyaka Eh, ndi 36 right now. kati yagamba tannaweza asatu kati Anti kati Chris Lizzy abanga muto wange. Nzaba muto wange. kyekiri kyebaga ati baakulabirangako. Bandabirangako. Era nga baagala okukola byennyini byenkolera. Nsanyuse nnyo olaba nti ekkubo akutte ettuufu. Bw'aba yeekutte nammwe kitegeeza ali watuufu, on the right track. He's actually following the right footsteps. Osobola abeera wakabi nga tokolagana na bwakabi. Anti kati wema tunudde Mwaruwa oba mu West Nile ndowooza amanya mmanyiiko matono gwe eddala liyinza okunzibula bastars abavuddeyo. Lwaki tekiringanga olaba nti balala nti you hear Reggie, Tipo, Mega 256, at least like 5 names booming. But eno abayimbi baayo bali silent. Bayinza okuba eno bakabi but eri mu Central Kampala tetubawulira oba mu national. The thing here is nzize nkigamba West Nile is a dark region. West Nile buli happening in most of these West Nile areas oba districts ebibeerawo bisigala mu ezo districts. Ebiri Adjumani bisigala Adjumani, and most of these places are standalone areas. Adjumani bali bokka, Moyo bali bokka, Bugende Paida bali bokka, ebintu bye babikolanga bo ne bisigalira yeeyo. Until we don't have people to tell our stories out there. But there is so much talent here. There are so many people that are really talented. Not just music. Twina Banzikulu bemwawulirako. She's a gold medalist. Naye ate you can't hear anything from her anymore. Not even a story. Naye nsanyuse nnyo olaba nti bambi muvuddeyo ne mugamba no. We need to come, to this region and get to know Free Boy Java. Twagala tumanye kiki ddala ekireetera talent zino okuba nti ziremedde ate nga zaakabi nga zisobola okukikuba not only in the national but international. Kitegeera. So nze munnange nagezaako nga bwe nkugambye nti it's a dark region. Whatever happens here remains here. But we are trying so hard. As you can see, I put up an example nti kisoboka kyekiba olaba kati ba Chris Lizzy abayimbi bangi kati abagezaako okulaba nti they're following that same. Is it nti obuzibu buva kuba the type of music nti abeeno bakuba rap music oli atakwatagana bantu beeri mu Central? I think tetulina branches za media zinezisinga kati nga bona agamba nti BBS final bweba erina branch mu Arua esobola okukwata stories za Arua neziteekayo nebaako ne ka program keteekayo nga ka North n'obeera ne NTV ng'erina branch wano ng'era broadcasting ebyawano kitegeera naye ebyo tebiriyo because whatever is here remains here. Anti kati la Free Boy wotunuuliramu eri mu West Mbarara side nti Reggie can do a song oba Omega 256 oba Tipo ne luzanya ku BBS ne luzanya ku Bukedde ne luzanya ku NTV Spark TV matches ziri eri naye Mwaruwa tetunaabako nti oba mu West Nile nti ng'oggyeko sinalabayo oluyimba lwa mwana mulala nti luzanye ku BBS luzanye ku gundi. Is it nti promotion yebulamu ki? Nze ndowooza era promotion yebulamu era nga bwe nkugambye nti they are standalone areas nga buga nti mwe bayimirira bokka waliwo kagaapu ako akalina okutuyunite nga kataliwo yet naye nsuubira munnange gye bujja eyo bisobola okutereeramu nga era nga bwe nkugambye nti Chris Lizzy kati nga bw'agobedde footprints tomanya munnange the future is still bright naye we have so many talents back in the West now, so many. Naye ndowooza promotion nayo amaanyi ga promotion tegamala ate n'abandize nga mmwe okuwulira story ya West Nile muyinza bayinza obutakimanya why ebintu ebimu tebisobola beera nga birala kati nga bona agamba nti ekiri Embarara
kitegeera Yeah. balala balina Cruise FM Mm. yeah it's affiliated to Vision Group Mm. balina abaana ate secondly munnange abaana bamu nabasinga tebalina families mu centre kati okuva wano okugenda e Kampala munnange okutambuza engoma tekiba kyangu ogendayo atyo yes you got your own expenditure ebeera nnyingi kati abalabala munnange n'alabanga oluyimba ngenda va wano ngende e Kampala nfune hotel naye ate ogenda ku TV meibeera beetaagayo akasente ogatemereyo biki ebintu ng'ebyo kati agenda okibalabalamu nga tayita naye munnange kansigalire kuba wano waka mbadde manyi gwatabawa connection no si connection era connection era ne bw'ogimuwa still eyinza okusaba ku kasente kuba teri agenda ava wakolera omulimu gwo ng'akoledde ku bwereere munnange buli kimu kati Uganda weeyimiridde essaawa zino buli kimu sente ne ba TikTok essaawa zino basaba sente ate nga batuufu because munnange tukolerera sente era naawe kikuteeka ku mulimu kufunayo yes so nze ndoza byeri ebizibu ebimu ebireetedde talent ezo obutavaayo so far music mwevuma bwevumi n'ogaana Katonda yampa ekiyimba ate nanfuukira ekiyimba nga muvaamu mulimu kingosi nze neeyanza nnyo Mukama nti Uganda emmanyi kuba bangi abakaabira hit ate hit yange bw'ogitunuulira it's just not a TikTok hit it is a countrywide hit even an East Africa kyava ne mu East Africa ne kiyingira e Nigeria okiraba nti abantu abasinga ayinza okukola hit naye nga bamumanyi mu Central naye nze nvaawo nenkuba e Karamoja nenkuba e Masaka nenva e Masaka nenyingira embalala ng'ate nkubira ku luyimba lumu kwata essimu naye olina akola hit nesigala waneeno ku TikTok oba nesigala mu Central nga tasobola leeta sho mu Sudan etuli kumpi wano naye nga tasobola teekayo sho kuba tebamumanyi okitegeera so nze neeyanza Mukama okumpa magnitude gye bayita a magnitude of the song. That song magnitude was too big for me. Kyali kinene naye ate ebyembi munnange nga binajja. Manager wange yatuuka n'alwala COVID. Bwe yalwala COVID awo n'abanga awona COVID munnange ne bazuula nti alina leukemia, kansa w'omusaayi. Baali bamuyita Tregi. May his soul rest in peace. Mwana ava side zeno naye nga era yakola what we call intellectual law and stuff. Yes. So ebya music yali abitegeera era nze okubeera free boy if it wasn't for him to pull the strings ndowooza sandibadde kyendi essaawa zino naye yatuuka era n'alwala n'afa nekimpa setback ekyo ate mba nkyali awo ne bosi yali anteekamu akasente ebintu ne birabika nti bigootaanamu naye era katusabe bijja ttereera so kyankuba nnyo kyankuba nnyo wansi because bwe yafa ate saayagala kukiremerako nnyo because as a hustler oba olina omuvingaako essaawa zino nga bwe ndi muno mu Arua kye bayita the downfall of a man is not the end of him. Ebeera nga setback naye setback eyo erina okujja ng'oli ku drawing board kitegeera nina ennyimba nyingi nina ennyimba ne Wizo nina ennyimba ne Martha Mukisa zesitanata nina ennyimba ezakabi eziryawo ezitudde ono olwimba luli pipeline mukulu wange Chameleon yali alumpadde naŋŋamba gwe jangu tukole collabo kasita ofuna eza video tuli awo kitegeera so nze ndowooza talent tefa kasita oba muwandiisi kasita because me I'm a writer tebampandikira music so nsobola okukeera ku makya ne mpandika about anything provided the promo budget is there oluyimba lubeera lwakabi ate kati tozirabye zino ezakabi eziri waliwo ennyimba ezitalina namakulu naye nga zakabi okitegedde so tosobola kubeera nga tolina ssente n'oba ne talent n'olowooza nti ogyabeerawo oba ogyabeera wakabi talent only eteekamu katini nnyo ka percentage katini naye bisigadde ssente y'ebikola. So free boy ojo oba ne kwatese was it before COVID after COVID? It was before COVID. Before COVID. Oluyimba lwafuluma 2019 lugenda ofuuka olwakabi 2020 naluta 2019 story yakwata essimu eyo ogiraba
nakola olwo oluyimba nalukola n'omusajja gwe bayita Prokamba eno Kampala. Prokamba nkola naye yali neiba wange awo ekyali Wajjala. Kati nazuula nti ataddewo home studio ye kumpi nange kuba nali sikimanyi nti actually he was in the opposite. Yes. Kati mba nfuluma mulaba ne mugamba Kamba wano okolawo kimba munange twava ku Freedom Center eyo ku Freedom awo Entebbe Road awo twavaawo kati tuli wanene kyali Wajjala baatugoba rent biki naye studio ndisetinzeewa wane wa boss wange waka osobola okujja ne tukolawo akantu kati lumu just ka inspiration ako nawulira oluyimba lwa Bosco omwana wa City kandi ango oluyimba lufuuse ensasagge kyokka nga yali advert naye okimanyi nti there is a gap that some people are missing bamisinga kadongo kamu yali urbanized oyo tusobola okukwata kadongo kamu ne tumukyusaamu ne tumwozaamu ne tumufuula ekintu ekyamaanyi okitegeera we can commercialize our music, which is the biggest gap for Uganda. Tetutabategeera Nigeria ba commercializing the music waabwe, which is their folk song. That folk music coming from the likes of the Fela Kutis, Bakevme nabo bakwata music oyo ne bamuuzaamu ne bamu okitegeera kati Burna Boy yatambulira mu template za Fela Kuti ne ngamba kati nzaani atasobola kikola bwaba Burna Boy yakikola kitege so ne nkwata oluyimba ne ntandika okugegenya because nze nali nkola MDB nasomere Nabagereka primary school n'oyo omusajja gwe bayita Jacob Obutuuze nakulira mu Kisenyi ne president Eddie Kenzo president w'abayimbi Eddie Kenzo twakula nabo mu Kisenyi era kino nkyogera balina okumanya nti kyekyo sirimbyemu ne babagenda ne bamubuuza ajja bagamba ekituufu kyeki ne Jacob Omutuuze asobola okunjulira twali mu kirasi gyemu Nabagereka. I was good at MDB. Nali nkola MDB nze ngalabi ndi muzibu nnyo. Yes. Nembye emizannyo egyo. So nga nsobola okuimitating omuzeeyi nga bwe yandiyimbye. Era Abaganda kye bayita eggono. Kyava mu history yange ne background yange nze nkuza abayimbi mbalaba nga bajja mu Nakivubo omwo kuba ffe twakulira mu Kisenyi omwo opposite Nakivubo nze nakuza aba Max Priest we bajja simanyi obo bamanyi ba Aswadi abayimbi abajamaika abo ba Lucky Dube we bajjiranga awo nga mwendi ni mwana muto ne twayingiranga mu Kampala Boxing Club awo KBC netugenda ne tubalaba kati ng'obeegomba munnango oyagala obenga bo so ka history yako kati omuntu okuvayo nagamba nti oyo Free Boy oba yali one hit wonder mba nkusekerera because I am the music is in me. Music is in blood. It is in the blood. So that's the reason how, or that's how Kwatesimu came into existence. At owulira akalango ka Bosco nange netandika okugegenya because guy yagantu Bosco ye katala but is happy ebintu bye yakola mathematical okitege ngamba naye omukwana wazisa kingi bwe ngatta oluzungu lwaffe olw'Abaganda kitege ekintu kino abantu tebanaba kitegeera naye Shakibu agenze na bane munansonyiwa naye Shakibu alina engeri gye yatunze oluzungu oluganda ate nze mweyanza nnyo because he was really organic. Kitegeera era n'engeri gye yatandika he was really organic oba kitegeera kata ate yakitundira ddala n'agamba with his female friends ekifo ky'okugamba female yagamba female kitegeera kikulagira ddala nti naffe ennyimba ze twayimba tetwamala gayimba tetwasinziirira ku accent eriwe waffe ground yaffe kati nze n'ekikwata n'ekiteeka mu art searching looking wanting oba kitegeera coming long time oba kitegeera so nakwata ebyo ebintu n'embigattagatta ate n'entunuulira society yaffe ebibeeramu mu society kitegeera olwo oluyimba bayinza olulowooza nti just comic biki naye lulimu amakulu mangi ne message nyingi omusajja yali muvubi
okola ssente z'olina mukyala we waka naye ate ssente wagala zimalira mbaseekwe bakulidde abaana ewaka tulina abasajja abambala empale naye nga si basajja kuba ewaka tebakuuma abaana bali eri balya bubi gwe oli wano ssente ozoonolera muki music saagala tumutunuulire just ng'ebisese ebibaddemu nti searching looking tunuulira storyline y'oluyimba kwanze niiwe mba mpandiika I focus on that I derive my stories from the society that I live in ebibeerawo nze byentunuulira n'enzimba ekintu yes so ogegenyezaawo okoze wali ne producer wo oluyimba nga bagayi baliwo nkola oluyimba awo bagamba kasajja gwe nno olabika ogenda tomera akaddi ne ngamba mulimba mbu yes kimba kyakabi yadde kiri fane kyakabi kisobola okutomeza akaddi 2019 nga yakatandika asaakifaako nnyo ne ngenda ewa manager wange ne mubuuza ine ekiyimba kino mbadde ndowooza oba tukiteekemu amaanyi kuba nali already mpandise verse emu yokka ne chorus yakiwulira n'angamba no that's not your style n'angamba nga style yasoobire you are too good for this kubanze natandika nkola R&B nali nkola I'm a versatile artist sobola okola reggae webukeera nyinza okola rumba nenkeera nenkola zuuku nenkeera nenkola byonna mbikola nze teri music westakola ate mukola to the perfection kitegeeza nangamba oluyimba luyinza onkakolera tetwagala ekintu nga kiri international because picture ya record label bo baali balooking at selling an international artist nga bona agamba nti branding ya Joshua Baraka nga bona bo kyebaagala because ezo ennyimba nali nzirina bagamba naye mulaba luyimba muluzalaye naye this song is a cross generational sound kireeta uptown ne kireeta ne local ne kibateekawa tebakigula nange nekita nensirikamu ne bagamba nti beggars have no choice ng'omuntu anaakuyamba ate togenda mugamba ngeri gy'alina kuyambamu nga olina ddute yabute oluyimba olute ayagala kino kati nenkibawa munnaye kye baali baagala ne bantwala e Tanzania Dar es Salaam tushutinze vidiyo 4-5 tuli eyo tulya bulamu vidiyo zivuddeyo z'amaanyi baroja bonna era roja naye ananjulira nga baga kasajja gwe tubatiroza oli munsi z'ebweru owekitegewa kasitota vidiyo nga y'amaanyi zezo ennaku ze twayingiriramu ne ba Prince Oma nga vidiyo zisusse z'amaanyi okitegeera okitegeera ntadde kwiso ate Prince Oma naye alina vidiyo ez'akabi kwegamba ba designer bannoonya buli omu agala akoleko nange kuba abaalaba waliwo ssente kati ne waba omusajja gwe bayita Simon SPK oyo videographer Simon asanga Makindi awo nali wakyali bwe bayita Steve Sugarfix naye director yali alese video ye nga bayina kalago gye baagala ogikolako kati nali awo nga era Steve yali bali bakutte mu video zange ne Jordan Hockley kati Simon ne bamuzanyira mu video zange nga mwana ono gayi wa kabi naye nga tawulidde kwate essimu naye nga akwata essimu okyamulina ku flash mulina kwali era ne computer yoyo Steve audio mwali naye nga it's just audio Simon bwe yawulira ekiyimba n'agamba bro ate ono ani gw'okubye kati biri nasooka n'abivaako ne bamugamba era oyo yennyini gw'obadde owulirizaawo oyo mu America oyo yabikubye n'agamba kati blood olaba olina kukola ki oyagala va mu bwavu oba okyayagala beera mu music waba cool boy cool kids nga munnange nze background yange tetulina se nga naye ate brand gye weetaddeko nga ekulabisanga ow'essente munnange alina kasente nengamba nno nangamba kati okutadde mbaana b'ekkololo kyanja oba okitegeera oyo music gw'okubye oyo omulaba oyo agenda kujja mu bwavu oyo muno mu Kampala gwe tuyita music akujja mu bwavu ng'oli mwana wa munaku ng'ozze oyagala yiriba abantu bakuteekemu amaanyi abenaasana okubuukinga abawa bakusupporting so nangamba abantu olina obbakwata idol ndowooza no music yasobola obbakwata idol kitegeera
olwo nakalango kwe kali akabosi akabosi koko katambula nangamba music wa Uganda wakukwata idol ate teyeetaaga kuteekamu science mungi nandibadde ndowooza ogenda n'olwo oluyimba ngamba okay kati ng'oluyimba tulutegekaawo tutegeka oluyimba natandika okuyiriba studio ngende wa producer wange yanasookera yes ngende wa producer nga ngamba producer ka project kaffe kakyaliwo nga producer ngamba munnange ebyuma byajja ebyuma bosi alabika yabitwala e Sudan eyo kuba bosi we yali mu Sudan ng'olwo ogamba data wange ne mugamba data wange kati ssebo data tumukoze tutya nangamba tofaayo njagezaako okunoonyerezaako tulabe ng'ekyo nsooka n'enkita ng'oluyimba gamba management gyembadde bagaya kyamaanyi okitegeera so tusirikamu awo omwezi gumu ndaba producer tamuka nga mugamba producer oluyimba mbadde njagala tulumalirize olwo okumugamba otobanga walutunda naye alekawo embeera kumbe yalulyamu ddasente kati nsooka n'entyamu awo neŋŋamba alabika oluyimba omuyaye yalutunda mbuzaabuza kati ne mugoberera ku gypsy oba ku gypsy waliwo ka studio kaali awa oba bano we baali banina rose bomba yes area ya bomba kao ka studio baali bakaita ka gypsy side ze natete na ngendayo mubuuza nti gwe bangambye oli wano okuva oli nkukubira tokwata masimu gange kati wayiseewo ebbanga oluyimba luliwa nangamba omanyi blood wange ebyuma byagenda e Sudan naye mbadde njagala tutuddemu oluyimba tulukola kati ate jjukira vibe esookebwako eyo oyinza obutagikwasaganya kati kwolwo nga Steve yankwasaganya Sugar Fix nga ye acting manager wange neŋŋamba Steve kati Steve oluyimba luganye naddamu nenyimba biri bye nayimba n'agamba ojja bikuba ssente kuba gwe founder waabyo ekirungi demo giyina tutandikirawo ate wuyo producer yakuba engoma producer ng'akwata mu ngoma akoonakoonaawo akwasaganya ebintu bye ng'azimba oluyimba naye groove n'ebula nga terukyatambula nga bwe lwali lusooso ttambula buladi twatoba groove ne tunoonya groove mpaka omuyaye wange kamba kuba yatuuka n'atandika n'okwebaka otulo nga biganye olwo oluyimba lwonna ndumaze ne vaasi y'okubuli ngizimbidde awo kuba nze siwandiika nnyimba only freestyle siwandiikangako nnyimba ssebo ng'oluyimba tulumaliriza naye nga omusajja groove ebuze ey'oluyimba nga luli a little bit not danceable luli down yes nemugamba kati obadde oyagala tukole tutya naga plugins endala ze nakozesa mu luyimba luno zino computer teziruyina ezo plugins wano teziriiwo ne ng'atuddewa mbuulira gye tudda nanzijjawo awo ate ne tugenda Entebbe waliwo ka studio kali eyo kabagayi bakyali bange balulu bava side zeno tugenda otuuka nga plugins baziina ezo zonna big boy ati kati essaawa ezo oba otunuulira ekikwanguyira munnange depending on your money neŋŋamba katugende ate eyo tutuuka nga plugin baziina naye nga gayi ate groove ekyabuze plugins mweziri bagayi software buli kimu bakiina naye groove ebuze that is like the second day ebigaana nimugamba bro saagala kujjako luyimba tukoze tutya mbuulira kuluyimba ndwetaaga olwo management teyagala kumanyako nkikola nga nze kati nekyali wange oyo Steve Sugar Fix era bagamba oluyimba olulungi okitegeera nkikola ne Steve Sugar Fix kiro kyonna kiramba ndi kaboda okuva side z'eno Entebbe kyokka nali mbeera kyali wajjala ovaayo oba saawa mmeka ng'oli kaboda mu mpewo mpaka ekyali wajjala oddayo olwo ovudde mu session kyokka enkyero olina okuddayo ebintu biganye sente ziri mu kwonooneka naye tolina kyolaba
ne mugamba kati tukoze tutya taata wange mbuulira kitege kubanze bya copyright mbimanyi munnange omuntu saagala mujjako waakawe ng'ate ye founder yes nga ye yaluzimba naŋŋamba omanyi we bituuse nzikiriza tutwale walala kankuwe data kankuwe buli kimu gwereeta ki nampa oluyimba nampa data naye era saagala mulekera ne mugamba oluyimba ngenda lutwalira Andy Music owa Steam Music Polo yali kwaka Mwes Hostels nenkubira Ande ne mugamba Ande yoli kuba Ande naye era muluwave Andy Music nakubira Ande mugamba Ande sobola okunyamba mbwe kiki yoli mu studio yes ngamba mujje ngenda ne producer wango yennyini kati ezenaku ye because he was an upcoming producer atenga yetabiri munye bya branding nenga musajja wa kabinyo nangamba nsobola ogenda namwe munnanga abasajja mbegomba nnyo balabako chege ate bakikubye n'atono gayi gwe ngugamba kamba muzibu sagala kulimba is bad news tugendayo naye n'atuula ebbali ande ne tumuwa data n'asumula data w'oluyimba within just 30 minutes oluyimba ne lufuna gulu yayongeramu ande n'agamba ande ng'oluyimba yasooka dduulirawo omugwana waze saakyenge n'angamba eyo hit oluyimba olwakabi tosobola dduyisaako matu first 30 seconds oluyimba olulungi oba olutegedde faino abawadde oluyimba awo faino bambi oyo kyali naye atobye nze big up to every hustler out there big up to every hustler nawulidde oluyimba lwa faino first 30 second era nemmanya eyo hit kati bwatyo ande bwe yawulira 30 second nangamba bro musobola okumpa luno oluyimba nenteekamu brand yange logo yange ne mugamba eyalukola wuyo atudde awo oyina amugamba mutima mulungi namugamba teekamu because kyetwagala kati essaawa zino free boy ategerekeke ate nze nga kamba sinakola ki brand bwe lutambulira ku brand yo ono omwana aba asobola okufuna ki amatu agamu because era ne if I refuse giving it to you era lujja sigala nga luli awo nga teryalutegedeka kaka utambulire ku brand ya Andy Music tulabe ate because he has connects nga ate alwagadde Andy naye naagezaako okukola ki supplyinga naye kati amaanyi ge yakozesa ago ate n'agange ate ng'oluyimba olwedde lwakabi nze bwe namala oddukola kati taata wano we wanyuma kati Director n'atusonyiwa emikono gikufuuyirira naye tujja genda maaso Kanso Deriki yali ku kamera naye tetulina kyamukolera kati nno babosi baluwulira nga lufu baagala signing off with me contract baagala gikanso bagaye wewe waggulu oluyimba lufulumye baganya oddufandinga ndutaddeyo nga audio ntobyenganze 2019 ntaddeyo nga audio olwo olunaku lwennyini boss wange nangamba I want us to separate ways nengamba nangamba njagala tukite tulira nkooyi kati olwo tamanyi nawaniseyo oluyimba lwange ye just lwakuba alaba teri kijja ku video zakoledde Tanzania byonna biganye kyokka ne luno lwe yagaana tamanyi nti oba walutadde nga tweta Blood wange nga mugamba itizoke nga mpakingamu ebyange nga nfunaawo kifuso nga mpakingamu munnanga obwange obutonotono mbuteeka mu fuso muganda wange akola transportation atambuza goods from Nairobi, South Sudan, Congo so nga mugamba kolo baali bamaze okujjamu ebintu baali baleese kati nga badde eno naye nga bajja kukima miti nga badde eno Arua naye nga bagenda yingira Congo baleete emiti kati n'emmotoka erina ogenda empty ne mugamba wandibadde onnyamba n'oleeta fuso neteekamu ebintu byakuba sirina ng'oluddawo komawo Arua kati nkugambye boss ebintu bikoze amangu ago kati ate kyekiba kisigalidde oba kitegere
the deal is done. But it took like 1 month okwetegeka. Netegeka nfeewo. Kati mbavaawo 2019 nenkomawo ewa. Nzanyiramu mukadde wange oluyimba lwange olwo because ye ate that is her music. Nze nakula mpuliriza music from her. Era ayina tape mpaka lwaleero. No, but she loved music. Ayina zi LPs ez'edda eza Crane Band, abo badani mugula baani abo bonna ayina ennyimba zaabwe ku tape aziyina zijjudde. Ayina akayu eya music wa Uganda. Ba Eri Wamala ezo zi LP ezo zonna zirina ne story wa music wa Uganda amumanyi. Na mukubira oluyimba olwo ng'aluwulira kadde wange n'aŋŋamba odaba bali bwe Mukama alina abantu be yatonda nga balina amatu agawuliriza ekintu kye bayita a good song. Waliwo oli nga si muyimba naye ng'ayinza okugamba nti olwo oluyimba lw'amaanyi ne lufuuka olw'amaanyi because ye awuliriza Mukama yamuwa listening ear. Kati maama wange Mukama kye yamuwa yali listening ear. Teri luyimba lwe yali asonzeemu bwe luti ne lutankolera. Bwe nateekawo okwata essimu yaŋŋamba kati olaba nti byonna obadde obikola olwo oluyimba olukozi. Nankwata mu mikono n'aŋŋamba kulikayo. Ng'olwo otobadde emyaka mukadde aliwo omukisa oluyimba. Ng'ansaka oluyimba natandika olukuba mu kiyosiki ke g'atuula omwo n'alukuba n'aluwuliriza. Olwo Kampala tomanyi ebifaayo nti oba wano luzannya oba olwo ovuddeyo bisobye. Tewali wadde akubira nti owa ekiyimba eno mukadde wange aŋŋamba mwana wange olina talenti singa kale walina omuntu akuteekamu omulala na at least n'afuna that leap of faith. This is music. 2020 nimba nirufuku ndi mwaluwa simanyi 2020 tuba tugiyingira omusajja ansindikira screenshot ya Jonathan Nalebo ku Galaxy. Jonathan Nalebo oyo yali Mukama music critic. Yes. Jonathan nga awandiise ebigambo biwanvu bwe biti agamba whoever knows this guy, this is craft beyond craft. Ono omuntu twandimufudde ow'amaanyi, this guy deserves it. Jukira TikTok tanafuuka WhatsApp then yali tanaba tebanaba mutegeera. Jonathan ng'ateekayo article mpanvu bweti ng'abantu batandika okumutaaginga nga they tag me in the comments bamugamba no this is our guy. Abaali bamumanyi kati nze Jonathan simumanyi. Anti ekyo ekintu kati kyali bweti by then nali ku Galaxy nga gye nkolera kati nga nze nsaka lugambo nduwa Nalebo ne Nimrod kati tukaayana awo twali oba Kabaala ki human omanyi alina ka love for love for kali kabulu twali tuva wa muhanje human wano omusajja yakubye ekiyimba naye ono omwana omumanyi manyi kati ffe tuli baana obwana bwambaata eri wansi ku mutaasa kafeero ffe abatambuzaayo music eyo yonna ngamba mwabamanyi abayimbi ono omwana omumanyi mugazanya ekiyimba nakizanya mwana oyo simumanyi naye ngenda munoonyaako ndabe waawa na Sanchez make sure you find this boy omuleete ku Galaxy tugambe ne Herbert oluyimba olwo lujje ku Galaxy Countdown. Era Galaxy yasooka kati Timo waliwo Timo on the chart. Naga the guy is unique and good but see style yake nga tubeera mu debate yawo just production eri tugira naye naye boya alemera ku kiyimba. Nagamba Herbert omanyi ffe munaawe oba ku radio station wawulira oluyimba lw'omwana wakabi nze ye system ya nga wempulira omwana yenna ng'ekiyimba kiri unique ngamba Herbert mwana nzanyireko kati nze nensigaza kugenda ku ground kunoonya mwana omugamba gwe lukube ne John Black bwento John Black used to come to reception naye ng'anoonya Herbert tamumanyi ajja waati n'atuula
nga omubuuzo ozokola I'm looking for DJ Herbert. Yeah. DJ Herbert muzibu mwa ku Galaxy abamumanyi bamumanyi ngamugaata yangu nkyatendesa Sidi namuga Herbert takwata Sidi ogera giteeka awo efiira awo niyo zedi talina budde buwuliriza oyo gwe Justin pa flash nze oluyimba lumbeere wano nze wanaavaayo eri nyamukuba akalulu aye yani black akayimba but olwava wene musuyo digitete wano omwana kiki alina obuyimba bwe bulungi alinako akamu nevinka Sanchez ondesera bakamingi mwanyamba buyamba kati kyekimu kyekyali ku Freeboy tubeera awo nze nenalebo Freeboy kino ekiyimba kirungi but naye ng'atuuza is good biki but alina tulagayo ku nnyimba endala ni oba anaakepinga consistency asooka okuba ekyo ebisigadde tunaakola tunaabirabo kati nalebo ng'ateekayo post eyo nga baginsindikira baŋŋamba ndi aluwa muno nsirisa era nga bonsanze baŋŋamba gwe omanyi ekiri eyo ne ŋŋamba nno omusajja se bwakuwanisa oyo gaayo tamala gawandiika naye akunoonya ne ŋŋamba olimba ne ŋŋenda nga munoonya ne musaki nga kituufu ssebo ng'ataddeyo kipost kati jjukira nze nali upcoming nga ka YouTube kange tekakola nnyo nga ninamu ng'abantu like 300 300 subscribers ate nga basinga bamuno bewaffe kati nga sikacekinga nakacekinga nga bwe nteekayo sikafaako because tekakola bwe nalaba nalebo bwene nenzirayo this is 2020 kati ate nzirayo YouTube 2019 okucekinga ngendo cekinga Wiki Benda yateekayo comment mu 2019 yateekayo but this is a massive hit. A-Pass era big up to you boss oyo champ wamaanyi nnyo ye muyimbi mbayimbi abanene eyavaayo n'ankolera challenge nga sigimusabye naye nga just akkiriza nti kintu kirungi. It's a good song, massive Nangamba song. Respect to you, Freeboy. This is something nice, out of this world. This is talent. Era nga ne comment yagiteeka ku YouTube 2019 era bwe muzicekinga mu kayimba ako nga kasingo kalimu comment ya Wiki Benda I'm getting nga waliwo n'omukyali yagamba nti luno oluyimba by 2020 if it is not a big song I'm leaving Uganda. And that's what happened. Management Kati 2020 nzagamba management kuba era nabo baali mu bbulu nga tebabitegeera. Oli gwe yagoba eyagaate nkubira mukulu Gilbert nga ngamba mukulu Gilbert ojjukira oluyimba lwe nakugamba taata mbu lufuusa olw'ettako Kampala olwo bansindikira bu video basa Warren Gareth abo ba Warren bansindikira bu video nga waliwo DJ nambala bu specs bamuyitaani oyo akuba Uptown Music oyo ni selector nga mudduku mu Thrones awo balukuba DJ Brian nga alukuba nga bansindikira bu video nga abawala bawugana ne ngamba kiki okyali aluwa olojiri pera nga munnanga ate amasanyu gafuusa amasanyu kati olwo naaluwa ddonga terunatandi aluwa nga tebanababitegeera ng'omuliro gukya kati gujja buzzi gugenda bayingiramu nga ngamba bossi wange kati kankusindikire links zino kankusindikire ku video buno obulabe this is a buy in Kampala this guy is called Selector jenga yetabamanyi because he's a businessman agamba are you sure ngamba bibyo birabe ngamba what are you doing what are you waiting for mugamba I'm in the village ngamba no get on the next bus nasindika sente enkwata wano bus era nasibira uwe waka tuke uwe bwenti ta kumacha nga Martin Beta ankubira wakenzo Freeboy ngamba essebo mbadde nkunoonya ne ku Instagram nga simanyi ne ku Instagram yanterayo ka message nga nnoonya
ng'olufikiravu yamugambye nti waliwo gaayi obaye babeera ne ba music scouts oyo Fikiravu musajja wange nnyo. Fikiravu ng'amugamba bw'otawuliriza luyimba lwa gaayi osimanyi kye mwagala oyo gaayi mwena omujja mu remix. Nambuuza oluyimba olutunda nga mati nambuuza oluyimba olutunda ngala style ya Eddie okyera kali ngamba beta nze situunda luyimba namubuuza luyimba ki oshege najagala mmanya ali ku luyimba ki naye nga mutima era amaze okitegeera kwata essimu nangamba olwo lwayimba nga kadongo kamu olwo ne mmanya kwata essimu nemuga atata sirutunda naye tusobola okukola remix kolabo nemugamba kakyagala nsooke njogeremu neki ne tiimu yange yes ne tiimu yange naye nja kuddira era ne message nziyina ku Instagram nga mbuuza mbadde nkunoonya olwo okunoonya nalebo kati mba ndi awo olunaku ne luyita olusooka olwaddako Daxi Kateera ne bankubira free boy hot cake oli muwandiisi ne ngamba kati sibitegeera abantu bankubira banenenene oyina oluyimba ne mugaa luyimba ki luli awo olwakadongo kamu tusobola oddukola olutunda era bonna nga baagala ggula ne ngamba asirutunda kati Steve kyali wange nanga nekola kite tulutunda because man tobye nnyo tuyinza obutakola ki always speak okukubira kwate ekifaata okitegeera kati essaawa ezo I'm still looking at the right direction gye njagala because it was all overwhelming nga gaya ngamba olwagala mummeka tukuwe ssente Daxi Kateera manager woyo oba akola ku radio oba yali akola ku radio oba ku kisimanyi 2019 yalina manager no 2020 yalina manager Choni yalina guy yankubira kumbe story ya Daxi eri bweti bagenda oluyimba nga baagala ddoozi dukyusaamu bagenda nga baagala ddooza era nga baali balutandika kuba baali balowooza nti ono gaayi munakyalo weeye Masaka muzeeyizeeyi tusobola okuddamu ezo nga balowooza just bayimbi bano abedda abatabimanyi ne wabaawo designer wange gwe baali yeeyita God of Style gaayi ng'ankubira ngamba free boy ojjukira siye shimba kye wankubiramu ekyakadongo kamumbwe abaye bali waneno bakifunga nabagambye gaayi oyo gwe baliko aliko management ey'essente ogayi namutegeera because yajja noonya nga bwe nagambye from the start fashion designer bajja video ezakabi kati nga abagamba oyo gwe muliko bagenda basiba management eyo management erina sente ne bagamba gwe lindako ono gaye yakola muvubuka mumbuwe kati n'abazanyiramu ennyimba zange zonna kati n'abalaga nti n'oluyimba gye luli kumbe bano oluyimba baalufuna ku WhatsApp nga balutaddemu bividiyo bya gayi omuzeeyizeeyi eyali azina oluyimba n'ate nga si lwe luyimba lwennyini kati bo bafuna WhatsApp sound tebamanya luyimba lwani kati ne baagala balufumbe kati bwe baalaba oluyimba lwennyini nga luli ku peegi yange ne balaba vidiyo zange ne basikamu handbrake kwe kunkubira okole kolabo kati producer n'abagamba mwagala kunjokyesa kiki bagayi mmwe ne baholdinga project ne banemerako almost 1 week abangamba twagala kuwa sente oli watuze ne sente tuziyina olwo mulaba kuwanne miliyoni 10 mukole kolabo oba oluba balugule nengana no oluyimba bamaze n'oddukolera script bo bennyini nze ne mbagamba nti management yalukoledde dda script nti ndwagala bwe so oluyimba bayinza obutalutunda olwo manager yakiguze agamba nti kati now Fireboy kati manager ye kati akkiriza n'amasimu agalaba agajja agakenza agalabi aga beta yes ne Daxi Kateera yes agalabye kati mba ndi awo ku makya olwakeerera akasimu akasemba yaako kaali ka mukulu owa Swang's Avenue Benoni Julius
Julius ejjukira ye yakola buli obwa boss okitegeera kyazenga ngamba free boy yeah this is Julius olwo contact bajijja anti waliwo kyali wange yalimu omwe yali manager wa Bruno K bali bamuyita Tudi Tudi kali ali bwerwe Australia yeah yali akola ne Buzz Events by then Tudi ng'abawa ennamba bagamba oyo gayi mumanyi is a good friend of mine kuba nabaleetako enaalwa ne Bruno K nalinawo ka night kange ne mbaleeta so connection we yatandikira kati bwe yawulira nti bannoonya n'abaweerawo ennamba yange ne bambuuza can we meet ebya songs biri professional a little bit tebaayogera bingi oba mu kugula biki just tebagamba can we have like a board meeting yes okay ne ngamba wano yesa okuba akati wano wennyini kati eno kolo gye mbadde nninda kati kiyamba batya omuyimbi upcoming decision making is very important and key factor tomala gaaka don't be excited nandibadde ndi excited ekolabo nenjiwa kenzo naye bwe nabala oba okitegeera bwe nabala abalamu ne ngamba musajja nange ndi musajja ate it's my first song nyinza obutafuna that kind of vibe feel oba abantu babeera excited ne ngamba no my patience paid n'olumba lulinganga mukama lwe yateekako omukisa nti lwali lulina okubeera kyeruli era byonna bye nakola ne kati ne bwe mbitunuuliramu that is not me olumba ne tugenda ku board meeting ne management oba wagendawo twagenda ne management yange naye jjukira even before going to Swangs management yange yali eyagala tukole deal ne Swangs managing but under the umbrella of Viva Entertainment waliwo deal gye twali twagala okukola ne tugenda mpaka ewa Katenda and Advocates nga tugenda bikwasaganya n'omukyala gwe bayita Jaila naye ndowooza ye Benon yali amanyi Benon yali akimanyi ekintu kiruddemu ate nga Benon yali yagamba kaani Julius ntono omwana si wa leero because nze natandikako ne nina ennyimba ne Geneo Zamba njuke ya Geneo yagamba ali mwana waabwe eri mu Baboon Forest kati nga industry ngimanyi ngitegeera naye bwe bankwasa omukyala oyo munnange ng'alaba ndi weewe nnyo ate you know we have to teach you how to talk on TV ate we have to do biki ng'ate bwe bamugamba is from Arua ng'alaba it's going to take long process enze n'ensirika munnaye bagamba nti ng'oyagala okuyiga ne bw'oba omanyi nnyo obeera mbamanyi weefuula hambo n'omanya by'obadde tomanyi omwo mw'omanyira by'obadde tokoze yes kwe kusirika byonna n'abikola twaddamu mukubira nga tatukwata biki eyo diru yafa bwetyo nga ndowooza alaba tebigenda agamba abagagga ndowooza ndowooza era nkutumiddeko awo oyo nno ye manager wa Vinka ne Gundi ne Azawi kati saawe ali nnyo ku Azawi ne Raija kitaka awo ndowooza ate by then yali akwasaganya Juliana by then waliwo ka concert ka Juliana yali akwasaganya concert ya Juliana nga ina brand zaakwe yes yali yavaayo kati ndowooza munnange yalaba nga ngenda mukaluubiriza oba mumenya I wasn't the artist of her time tomanya so n'embeera ize a boy from Arua ng'omuntu yenna bwe yandiga oyo ava Arua talina mugaso Segeera n'embeera ize nenvaawo nze neŋŋenda byange kati ku luno bwe bankubira ate nga boosi yankubidde nga baagala kwogera hot cake era ne ku board meeting Jaila teyaliimu nange natuula awo we najja nga nsaba buyambi ate ng'obuyambi bwensaba ndowooza era nga bagenda busasulira busasuli ate ku luno najja nina okukola nga nzaayi n'amasannyalaze bannaye tutuyambe obeere okwasaganye ne ate saagala gamba nti baali banoonya buyambi naye mukama ebintu bye munnange engeri gy'abikola nti akutuuza n'abanene n'abalangira ekyo kigambo era okimanyi bw'aba ayagadde okutuuza n'abalangira akutuuza nabo kati ye situation yange era nange yantuuza n'abalangira
bambi mukulu Julius Kyazze nkweyanza nnyo okuba nti you actually gave me a chance. Yawuliza music wange nambuuza eno meeting bwetabeera successful ogenda kukola ki? Ne mugamba I'm a hustler. Oluyimba olaba lubatuuseeko. I will go back on the streets. I will go back on the street. Naye era kyemmanyi ekyakabi kiba kyakabi, eno meeting egenda yitamu. Confidence eyo teyali, omanyi walobeera ng'oli confident naye ng'ate olimu ezzalawo. Naye ate confidence yange was with passion for what I'm doing and what I want to be. Nagamba the reason why nsazeewo okole n'omuyimbi wange and one of the best by then. Kitegeera. I don't know. Fire baby. Hey, one of the best and still the best. Everybody bayimba, but Nuaji is something else. Like I don't want to lie. Kitegeera. She's a talent. Munange n'apa chance. Moni ne Benon ne Julius. Yeah, nga round table, yes. Nga baŋŋamba mujje ntatukole ekintu kyabike. Fireball. Oluyimba oganye kolabo ne Kenzo. Oganye okutuguza Kenzo. Dax Katero bakutuukiridde. Oganye miliyoni zaabwe 10. Yes. N'ogenda ku Swags. Yes. N'okkiriza deal. Nzikiriza deal. How worth it was it? Deal eyo bwe twagikola munnange nga bwe nkugambye nti manager wange yafa. Naye ate yafa amaze okunjigiriza bingi bye namuyigako because he was a counsel. Bali bamuyita Tregi. Yali yakolako intellectual law and stuff. Ng'abimanyi. Bwe twayingira deal yagambirawo Swans Avenue nti mugenda kukola collabo n'omuyimbi wange. Yes, that's fine. Naye njagala tukole kye bayita creative rights ez'oluyimba. Kati awo tujjira abantu we beewuliza collabo zikola zitya. Togenda kukola na muyimbi munene lwakuba munene. Ekiddirira after the collabo we wali ensasagga. Ayinza okweddiza oluyimba. Kati awo olabira Bakanso Derrick era naye kwali alaba. Kanso Derrick awe bayingirira ne bagamba omanyi ogenda signinga creative rights. Ezo creative rights twazi signinga nga n'oluyimba tetunalukola. Ne ba drafting awo ne bateekako omukono mu creative rights za mwana ono. Oluyimba lulwe from kigambo ku kigambo. Ne Nuaji byayibye. Ayinaako kigambo. Byonna byali personally. Wabiwandika byonna bye yayimba byali mu original. Era bw'ogenda n'owuliza original gyebiri. Byali mu first single gye nata. Byali ati ya Nuaji yali egenda. Lwaleero tebukyera. I need a man with a Range Rover. Yet I need a man who can come over, who gives me love and take over, yeah. Ngawageza mu urban Oshege. Muntu wekyalo ezo zonna ze nawandiika n'olwo oluzungu nze yabiwandiika. Kyengambye nti bw'oba osobola okuddayo ku YouTube channel yange essaawa zino ddayo okebere bwe napostinga single nga temuli Nuaji. Ebigambo byennyini by'ojja owulira mu single bye biri mu remix. Naye ku luno omukazi yabiyimba. Anabiyimba bulungi. Kyenkugambye nti she's a talent. She is a talent. Era mweyanza nnyo. She gave life to the song. Andowooza oluyimba era lwali lusaba omukazi alubeeremu. Kuba lwali lw'amaanyi nga it was a story of a man and a woman. Omunakyalo n'omukazi ono ali uptown. Kati Nuaji kyenkugambye nti Mukama ebintu he will put you in your right place at the right time. Yeah. Tosobola forcinga ndongo. Fainato bye. Saawa zino alina oluyimba olwakabi. Naye ndowooza bw'atuula bw'ati agamba tosobola sindikiriza kintu. Time yakyo bw'etuuka eba etuuse. Ge amaanyi ga Mukama oluyimba ne tusayininga creative contract eyo. Bwe twamala ogisayininga ne tusayininga ne kye bayita publishing deal.
nga swang zaawo erina okupublishinga oluyimba ku page yaabwe, their YouTube page. naye baupcoming bino Free Boy byabagamba mubiwulira abamu just yogabugambi aganaga yampadde oluyimba Kamiri yampadde oluyimba n'olumulekera Nekiggwa oluvaawo n'ogamba kolabo ya Kamiri saagifunamu banziba Kamiri agenda ayimba oluyimba lwange Begundi ayimba oluyimba lwange sirina kyendufunyemu byebyo kati nno publishing deal eyo bwe twagikola era ne tusayininga ffenna nti balina okupublishinga but licensed under Viva Entertainment era ne tubeerako n'ebintu bye twakkaanya as far as royalties are concerned nti nange mba nfunamu sente ziva ku YouTube Yes. Spotify kyetwawa Nuwaji yali performing right kuba yali alina eddoboozi ku luyimba ng'alina oddu performing Yeah. naye ng'ate oluyimba si lulwe. I have full rights over the song. Nyinza oddutunda in a movie like a soundtrack in a movie in future. Kitegeera wayinza obeerawo movie industry obanga zino zi Hollywood nezijja ne zigamba we want that song. Kati gwe omuyimbi nannyini luyimba, how does the law protect you? Kati awo olabira the use of getting into the right paperwork with the person you're collaborating with. Kati essaawa zino nsobola okulopa MTN oba nalopa MTN mu mateeka kulwa Tunes. Wali owuliddeko nti Nuwaji yamuwaabidde oba Nuwaji yawaabidde Telecom Company oba Swangz Avenue yewaabidde naye owulira Viva Entertainment Free Boy. Viva your record label. So we have full rights over our. tofunangayo adde Wankugambye ntya munnange ebintu ebyo munnange ebintu eby'emisango nandyagadde mbirekere lawyer wange because Derek yabikwasaganya era in due time maasaawo ajja kubanga abannyonnyola eba bivuddeyo. Oluusi nze ng'omuyimbi ng'omusango guli mu kkooti saagala nnyo njogere ebintu kuba abayimbi abamwezi okwogera ebintu ebitasaana and the words might be used against you. So ne ku lwekyo ebyekkooti bibeere ebyekkooti. ofunye hit ne Nuwaji olwo buli abadde akwogererako ebbali ajja mu kamera nti oyo mumanyi nti oyo nkuze naye nti oyo twatoba naye. Yes, kati hit eyingidde batuddemu Kenzo avuddeyo ataddeyo nali simanyi Free Boy muvubuka muto dedededede nganzirayo omuganga Kenzo ssebo twakula naawe wali ku mwala mwalaawo mu Kisenyaawo twazanyanga zikaatuwiru twakubanga sama eri mu kasusunku kasusunku nga ku speedika nangamba wabula yes you're right muba mu kodi gy'osoma ngakkiriza ng'amanya nti ono mwana wa wakamunda mwennyini nemugamba mwabeeranga ne bawuudu baani kitegeera nga bonna mbamanyi oyo na Miss Wembule gwe yatta baali ababbi baamukuba yali agenze kubba banka ekiro munnange ne bamukuba amasasi awo agamutta bali bamuyita na Miss bawuudu baani abo bonna baali bakyali baffe omwana amanya nti ono mwana kati nga ba Jacob omutuuze bavaayo nga Jacob ngamba nze nali nkumanyi naye omanyi abayimbi munnanga abayimbi oluusi bwe mukikuba mufunamu amalala ne mugamba sinze Jacob nze ekintu kye nasooka okumanya nti talent is a gift from God. The rest remains neutral. naye nga luliyimba bwe yali abukuba obukadde bwefo ekyo katukireke munnange osanga naye era yali alindako nkole ki oyitemu okuba akajja oba yali alindako munoonye ebintu byakwenoonya noonyaako ondage nti ontegedde tukole olwo hiti ekubye mukadde tekubye mukadde ali wano awulira essanyu limutta agamba omwana wange agenda at least agenda kunzijjako mu bwavu abeeko nekyankolera oluyimba lukuba tugenda owulira waliwo ekirwadde kya senyiga biki kiringanga ekyagala okututuukako ffe tusanyuse twatomedde dda akajji kati nze ntunulira
zi US convention ezo ntunulidde zi deals ne MTN ngamba kati bano banze nakula ndaba nga bamuniji bwe bakola hit babera ku zi billboard za Airtel babera ku zi billboard za Pepsi biki abayimbi benzi zembeera nabo bonna bwe tuzze nabo ngandaba bakikuba oyo yennyini mukulu wange oyo bosi wange GNO yakola akayimba message kwate essimu yo bwe yakola oluyimba lwa message kwate essimu yo yalina deal ne Airtel naye kulununga nange namba kirabika ngenda beerako mu billboard z'abo abasajja maanyi okitegeera njogeko ekibuga nga neeraba ku billboard kuba eyo ebeera dream ya buli muyimbi ate munnange nendabanga ekigendo otuukirira because by then waliwo telecom company eye Kenya yankube ku oluyimba lwakuba nnyo Kenya eyo tulinayo abaziba ab'e Kenya abo basaida kalooli balinga nga Bantus of Kenya balwagala nnyo era bw'olaba streaming nani yange the streaming statistics abasinga bavanga Kenya kitegeera and the central nga bankubira can we use your song as a collab tune bankubira from Skiza yankubira nga baagala dukozesa nambagamba it's okay let me talk to my management yes and we see what to do tuba tuli awo nga tuli ku dilo yagala okola dilo ne bali kitegeera nga tugenda owulira MTN yatandika dde okozesa oluyimba manyi mukulu kwa MTN gwatwala kati Skiza nga yetubuulira nti oluyimba lwammwe atola dukozesa because MTN erimu dukola ki ezo sente nezinsala Skiza yali okuwamma Skiza twali twateesa manager wange yali abikwasaganya ebyo ndowooza era Derek lawyer wange kati essaawa zino kanso wange Derek yasobola okubanyonnyola ebisingako kuba empapula zaali ne director we naye nga Skiza yali etuwa akasente akabeera kitegeeza big money esinga yonna yakuyita wano oba okitegeera kati diiru tulinganga abakutte Skiza naye tugamba munnange tubadde twagala kukozesa oluyimba naye ate tetwategedde nti mwakola diiru naani ne MTN ate twali tetumanyi mu ne Airtel kati ntandika okubuuza bannange Skiza batugambye mbu MTN ekozesa oluyimba batya nga tugezaako okukuba tugenda okucekinga munani zaabwe ezo eza kola back tune biki press this to get this caller tune ng'oluyimba gyeruli ne tutyamu ne tugamba maybe songs yeegabye oluyimba tudde eri batugamba DMark is responsible mu kugaba kola back tunes ezo sigendangako mu DMark sirinnyangako yadde headquarters za MTN wano sizimanyi n'abakulu ba MTN tebamanyi sibamanyi ne DMark simanyi yo weeri sisayiningangako siteekangako yadde mukono kukkiriza nti bakozesa oluyimba kati nno omusango bwe gutandikira awo nakaakati MTN ekyebuzaabuza ekyagaanya okusasula akasente kyagaanya okuloke yaluleeta yava mu bizinesi DMark anti gwe bakwata n'ekibbe yaba omubbi kino njagala oba bakyali bonna tewali sente zenkutte nako yadde n'ekikumi bwewaavu buno obwavu obunnuma taata because saawa zino nandibadde ni mu Kampala nga ntijoga nalina oluyimba olwakabi olwali lugenda oyitawo takimesira bwe nazzaako n'Abannayuganda banajjuli that was a very beautiful song nze kunze that is one of the best songs I've ever produced olusounding obulungi takimesira was a big song ne kati ne bwetuluteekamu essente duddawo naye olwo oluyimba lwalakenga push which push singa MTN yali empadde endorsement deal I would have been okay right now. What are these companies doing for the talents back home? Kati store ojulidde gye nvudde wange haso gye mbaddeko for someone to take your sweat your hustle nze blood baali bankubye n'emmotoka ekiro nakutambulira ku boda kiro
So no performing no performing ate walu performing ako because of COVID yajja. Naye mwana biri so emotional. So emotional. Bannaye nkwata akasente k'abaana mukabawe nga kalina okubawe. Emuba mwakozesa sawundi y'oli oba ekintu kyonna ekintu kye nkwatagane mu bulungi mumuwe ezo ntuuyo ze. Tukyali ne free boy tuli Arua. Nebaza nnyo Council Derek okundeeta Arua ate free boy naali musanzeewo okumpa emboozi. Ne bro oyo Council Derek nze mwesiga ye Council w'aba creatives wano bemmanyiiko era ye Council wano omusango tugenda guwangula ate kati bulijjo sikimanyi kati ngenda kwongeramu ssupu. Baana bangi ababbiddwa mu gundi mwebyo ebintu ringitoni simanya kola bakatune biki lwakuba abamu batya nga MTN ejja kunsponsoringa aye labika nakatego okusponsoringa abayimbi Ate n'ekirala nno kabakubbeko nga toyina bikwogerako nga toyina byogerako ku luyimba nga tobiina nebyo nobyo naye empapula zonna ziri open. Creative right zange buli kimu kyange kiragira ddala nze nannyini luyimba. Bw'obabuuza ani yabawa oluyimba tebakunyonya. Kiki kye batamanyi? Nze nannyini luyimba empapula ziri weziri buli kimu kiri in the open in the bright light weekiri. temunatulako mu anything meeting kujala mu baroba Tugenzeeko mu kkooti eyo era nze lawyer wange abadde antegeeza nga mpaze updates naye era still bambi kye nandisabye MTN ne Airtel. ne Airtel. Haso y'omuyimbi abayimbi tubonaabona mwana tutoba kati akatono k'oba okoze mwana chansi gy'oba ofunye. Mayi mwana nandibadde mu rehab naye ndi musajja mugumu okukola oluyimba n'otuula mu lockdown nga toyina gy'osobola ddu performingira. N'otunuulira ssente z'otadde mu music n'otunuulira emyaka gy'oyokezza gyonna at least ozimbirewo maama w'akayumba oba nawe weeterewo akantu olyoke omanyi niba byagaana eno hiti yankolerawo kano kendabawo kensobola olabawo. That is the respect of an artist. Naye gwomanyi okubeera ng'oli hitmaker naye ne bakulaba nga tolina koyina nga tolinawo osobola songa nti awo wangaawo oba nagulayo akabanja kaako wakiriko kabeerewo nga kabanja naye nga tolina nakibanja kyokka ate nodda mu kkooti ssente ne zifa abasajja ne bagaana okuwa ssente. Si nti oba ndi muyimbi oli atalina mpapula buli kimu weekiri byonna nabikolako nga sinatana luyimba. Naye bambi kyensaba MTN muli bazadde abasinga kumwe abali abatudde mu ezo entebe n'abaana bammwe nze kyempitamu nabo bajja kiyitamu si leero si nkya. Nammwe abalabi ba puroguramu eno ekindiko kimala ne kidda ewuwo
tekikoma nange naye mbadde njagala ensi eno basobole okukirabira ku nze nti omuntu nga owning rights ku kintu kyo kiba kikyo. MTN muveeyo, Airtel muveeyo, twogere bannange, twogere naye nga kiri bubi. Sawa zino sisobola pushinga music wange because akasente tewali. Konna nakonoona nakateeka mu projects ezasooka ate n'akalala tukateeka mu kkooti kuweera ennemba nammwe. Okitegeera sente zonna nazeemalamu wano wendi ndiwo lwa Katonda nze singa nagwe eddalu ntuula neetunulira mukadde wange byayitamu naye gwe omanyi ofuuka owakabi nga Mukama abadde akutadde wano naye n'okomawo mu kyalo n'obanga atakolangako hiiti abali mu Kampala ne tugamba sente bazikozesa bubi balina erinnya ne bazirya baddamu bakazi yaggwamu oyo one hit wonder. Ekya one hit wonder tekibaayo mwe temumanyi bantu bye bayitamu lwakusereka teri ayagala kwezza mabega. Nze nali mmaze ottomera akaggi ekyanziza emabega manager bwe yafa boosi wange ebintu bye ne bigoota najjukira lockdown eyo abantu bangi baagwa nnyo ebintu bye ne bigootaana kuba yali yateekamu ssente nnyingi naye project yakwata essimu fa baagiteekamu video my management ya shooting a video kitegeera ssente zaava mu nsawo zaffe. So for MTN okukwata product eyo egikozesa ate neekulaga nti temwinawe mugenda bateeka teri agenda kwogera kibi bambi kyembasaba yenna nti sente twaziwaamu eyaleetadde okitegeera awo omanye nti MTN mbalanga bwemage Airtel. Ate nno era kyenzizeemu okugamba nti akukwata n'ekibbe gwaba omubbi gwe bakutte n'ekibbe because kati gwe how did you inquire that product gwe bakwatira mu kituli yaba omubbi. Oyagala okuŋŋamba nti Dimark ya producinga papers eziriko signature yange eraga nti nze njikiriza okugabira MTN oluyimba nze akugamba nti signature yange teri kabajjayo olupapula oliriko signature yange tebaluyina tebamayina signature yange bwefaanagana kitegeera kati okuguza batya ekibbe. MTN is a very big company. It must have verified all the paperwork. Dimark yaguza bandi kitegeera yali ebba bandi nina bakyali bange abayimba MTN ino verifying paperwork nemanya nti naffe twekwata ku kino nti zino paperwork weziri Freeboy nene MTN paperwork tebamuyina bajjayo paperwork ng'eriko omukono gwange nga gugamba nti I've allowed MTN to use my song. I have allowed Dimark to give you my song. Airtel. I've allowed Airtel to give you my song. I've allowed Airtel has actually acknowledged that Freeboy has accepted oluyimba otudukozesa tebayina mpapula n'olwo kati ensi bw'eba esobola okuntunuulira essaawa zino use me as a case study cause nze nina empapula zonna let me be the first kuba let me be the case study kuba olaba nti kati nina empapula zonna naye bali mu kukinkola bakuyita eno bwe batwe kati olwo ate atayina mpapula yakole kitegeeza naawe ne bw'olikola empapula za waakawo project yo no copywriting buli kimu still tebigenda kuyamba ekyo MTN kyeyagala olaga eggwanga. Tuyina wano mu Uganda tuyina abazanyi b'emizannyo abawandiisi b'obutabo tuyina abayimbi naye bano bonna bwe balaba kyempitamu bo balooza kirungi. Mbadde nsaba abalabi ba program eno mbadde nsaba Uganda twesitukiremu munyambe yenna alaba program eno muzira kisa yenna ng'osobola ng'olina contacts osobola okupulinga strings MTN esasule ezange ne Airtel esasule ezange Airtel baveeyo nabo basasule ezange bannange enkooye otambuliramu esente zimpeddeko
naye zino kampuni ki ezitoogerwako? Zino kampuni ki ezitwala waaka w'abantu goloza MTN singa twali tukozesezza one of their things banditulese. Bamanyi, they know what copyright is all about. Baveeyo batuyambe. President wa Federation Kenzo oli mukwano gwange tukulidde mu ghetto. Ate hasojimanyi. Hasojimanyi naawe. Nange mbadde nkusaba ng'omuyimbi. Ng'omuyimbi amanyi haso y'omuyimbi kuba naawe obaddeko mu haso. Ngerezaako ndabire nti at least wabeerawo ka judgment ako nti weekali nti results zivaayo nti nyambiddwa because kiri bubi man, kiri bubi. Nina ennyimba ze njagala okutasirina ssente. Okuva 2021, 2022, 2023, 2025. From 2020. From 2020, those are 2020, 21, 22, 23, 24, 25. 5 years so far. Iwano mutudde. Nsasula omusajja. Abantu bavaayo oyo yagwa. Talina kyatugamba. Naye nga bwe twatandise nagambye omuyimbi tagwa. Nga wasobola okikuba. Era omala n'okikuba. Genda mu kitundu ekyokubiri tumalirize.